Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine mu Kuziika Marinos ibadde nkambwe nnyo nnyini ddala omukyalo ono Alexandria yagenze maaso n'okuva mulamu ensi eno. Amagye ne poliisi ebyokusalako Bobi Wine byonna bikuleetedde byeweetaaga kubeera ate nga omanya bobuno obubaka obukamwe obutiisa bweweetaaga okubeera nga naawe okunkumula amatu g'osobole okubeera nga ate byonna obimanya byotasaanye kubanga ate obuusa maaso. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bikuleetedde omukyala amanyikiddwa nga Miriam Matembe atabukedde Mathias Mpuuga Nzamba n'amutegeeza tolina kyoli okukangakanga bannayuganda. Kakati no Bowa Chosen Becky ono nno gwe yakafuna amanyikiddwa nga Sekajja mukyala we gwe yaleka mu nju agenze wa Minisita Balamu wona amuguddeko musango gwa defilement nti yagala omuwala atanaweza oba ataneetuuka anamuzaalamu n'ebirala ebifaananako bwe bityo ate no wetuli yenzadde ne abatuusaako ensonga z'Ssemasonga tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko gimpere like bw'ojja like ejja kudduka emisinde mingi etukwekulisa kino mwasobola okubeera nga ate yagifuna mu ngeri emu. Njagala okubeera nga nkusaba gwe olabira video eno bato twegatangako mu butongole otwegateko ngo subscribinga kona omukagambo subscribe bwomala okone wali eri waggulu mukade okaje personalize okateke mu all osifuna notification ku mbozo zonna zetukutera yatera mu ngeri emu nkujjukiza gwe muganda wanga ngoberera nti tulina omukutu omujjo gwa Deni exclusive. Deni exclusive emboozi ate eziri exclusive nga bw'owulira erinnya eryo ku mukutu ogwo kwe zirina okuba nga zonna zigenda kona kawo wansi mu comment section kutereddewo link ogitapping mwe kutwale direct ku channel eyo subscribing tolindirire ensonga ze tuba tukuwa ku luwe yawo wennyini. Njagala munzikirize tusooke tutandikire wano ku bigambo bino bya mama Miriam Matembe nga yogera ku masayansi. Mpuuga uliriza Mpuuga ngu tulindeko agenda kulanga ekyama. Who is Mpuuga? And I hadn't known Mpuuga until Kyagulanyi came on board, and Mpuuga Simanyi was in DP, left DP and came with Kyagulanyi. Mpuuga's prominence, if he has it, it is based on Kyagulanyi. He may betray Kyagulanyi, but he climbed on the step of Kyagulanyi to be known by us. You can't say I was so ignorant. Me, I know. But anyway, the current people who are distinguished, whom would you know? These days, they shut them down even in parliament. They don't talk. So for us, we were hard because we talk. But if the environment is so has conscripted all these members of parliament, and you can't hear them talk, how would you know them? So until Kyagulanyi came on board, Mpuuga climbed on Kyagulanyi, became leader of opposition, and then he got that profile. Now, I had everybody, those people were saying, wait, tomorrow he's going to announce what? What, even if he announces he will be the next contest with Museveni, you will see. You will be the first to be arrested, you will just be what? And he may not be as firm as Besigye. Omanyi, I always tell people, you have to treasure those who have added anything like this. Omuntu enakugaseka kanewe kaba bwekati. Omuntu enakugaseko value. Kubula mbo omwebazanga thani okubeera nga omukuba.
Mary Matemba agamba ani yali mpuuga kubanga agamba nti ffe twali tetutegeera mpuuga yani mu byabufuzi bya wano mpaka Kyagulanyi bwe yajja n'amufuula leader of opposition n'afunako ku office eya waggulu. Ebyo ne bigambo si byange wabula bya mukyalo ono amanyikiddwa nga Mary Matembe. Kakati nno gwabadde abuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi ndowooza otegedde kiki ekituufu kyagamba era n'omukyalo ono kyategeeza. Wabula nga bwe nakutegeezezza nti njagala kuwa video zino ate nga tuzanguya. Kansooke nkuwe video ya Balamu eno owulirize. Mugende mu mugambe nti General Mozi yazimba basement erimu AC erimu wifi eriko ne drone vani zabwere nsola abasirungu oyo so ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo polisi webanga waabwe tebalina basement emala bamutere mu basement then bamukirize luzira. Defilement is a capital offense okukola omuwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guwa musango. Atemusa Uganda gomola so kati kagenda akole settlement no police. Omanyi lwaki ndeese video eno njagadde tugiwulirize era tugiwe ku budde. Mwana muwala ono namukasa Jenny yagenda n'agamba Balamu nti Sekajja yaleka omuwala mu nnyumba atamulabirira n'abaana ajjukira minisita w'abaana. Kyeyakoze ng'atwala omukazi ewa Balamu ng'omuwala amugamba nti omusajja yanzaala namu nga sinneetuuka yalina emyaka simanya 17. Bye tuyinza okwebuuza gwe yakkiriza okwanibwe gwe bataakwata bukwasi wali tomanyi nti oli muto lwaki wayeetaba mu nsonga z'ekintu ekikulu nga tonnaba kubanga otuuka. Ye abaffe bwe tuba tutunuulira ebintu bino abaana ab'obuwala sometimes musaana mwebereremu naye ekibuuzo kiri nti Sekajja yakola ki namukasa oba Chosenbeki yakola ki namukasa okubanga eva walibaawo entalo zemutinkuula musobole ozikamamu views. Sometimes ezimu ku ntalo zemukuma mulowooza zigenda komadde. Singa Sekajja akeera n'asibwa, the issue could be nti Sekajja alabirire abaana be. Well and good. Abasajja ennaku zino bagenda okuleka abakazi nga babaleese for the various reasons nti lwaki ava ku mukazi ono n'afuna omukyalo omulala. Olumu abamu bagenda nga tewali nsonga. Naye obadde okimanyi nti abasajja basisinkanye nnyo domestic violence nga tewali we baloopa ng'era teri we bajja bawuliriza. Ebyo byonna tubiteeke ku mabbali. Video yino gye tugendako ey'ensonga njagala owulirize ebigambo bino bya mukyala amanyikiddwako obulungi ng'ate Ssabakunzi wa NUP mu bendo lyeyo Ekasese era nga y'omu ku abo abagenda okukwatira n'opu bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa district ya Ekasese. Njagala nkuwe ebigambo bino obiwulirize.
Ekituufu kiri nti buli asobola ajja kuyimusa eddoboozi era abeereko kyayogera. Kiba kinadise kaseera kannaku nnyo era kya buswavu eri regime egenda maazi n'okuba nga ekola ebintu ebyettima ku bannansi beyandisaanye okubeera nga ekuuma ate bakuume. Wano nno we tutuuse kwe kulaba abaana nga nabo beekyaye nga bagamba ekimala kimala. Ono omuwala amanyikiddwa nga Nantongo wa Bobi yagamba nti bazadde baffe okutugamba nti tusirike, that could not be the solution. Naye tugenda sigala nga twogera ebyo ebituluma kubanga ayogera n'atayogera buli yonna enkomerero okufa mu gavumenti ya General Museveni. Wulira ebigambo bye. Famire zizaffe wano nazo wezifunira chansi otandika otubuulirira mulina engeri gye mutubuuliriramu va mu byobufuzi ndowooze n'oyo omulaba agenze famire gwoba olaba nga Uganda eryokke ng'ebintu bikutambulira bulungi wetufa mutuziike naye nga byo twabiyingiramu tetukyadda mabega. Sooka otunuulira ono maama ennyiike emujjudde. Famire zizaffe abaana bammwe tetukyadda mabega, kyonna ekijja mugume mu receiving emirambo mutuziike, ekyo nakyo kiggwe because temuyinza nyomu naakola ki temugenda tustopinga kulwanirira nkyukakyuka paka lwe tunagifuna. Bigambo ebyo bya mwana muwala Nantongo biri so emotional. Agamba nti kati ekikola kyekiriwa nti bwogamba kansirike nasirisa afa, bwogamba kanjogere basement ekulinze, wuli balamu ajenyumiriza namu akugambye nti bajja mutwala muki mu basement, kale n'otunuulira ng'olaba omuntu omukulu alinga balamu bw'atyo. Kaakati ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala tubiwulirize. Era nakyogedeko yesterday nti bano abasajja ba Museveni because they are sick in their heads. Typical of them yenkola yaabwe bano abasajja ba NRA bakozesa rep ng'ekyokulwanyisa basobole okutiisa abantu. Balina ebisajja eyo mu CMI gwe yatugambako NEWSROOM bamuyita Isa. Balina ebisajja eyo mu CMI bi criminal birepinga abakyala birepinga n'abasajja. Abantu bangi nnyo bavuddeyo with the same story. Bangi tebabyogerako n'ate bangi babyogerako. So Marinos bamutuusaako ebikolobero ebyo. Kyali very very important okumubuuza, do you want to say it? Nagamba I want to say it. Kubanga Marinos, that's what happened. Yamanya bene byalibidde tubadde tuwuliriza brother wacho. Because of that amakage nega breaking. Wabasajja si buli musajja ati ali strong. Immediately omusajja kasita yamanya nti aba amukozesa n'akita yalina kita kuba si buli musajja nti mugumu, ne bw'oba mugumu waliwo wootuuka ng'olemererwa. Naye baganda bange mu mbeera ng'enno nzijjukira ebigambo bya Kyagulanyi bye yakozesa bwe bali ku Law Society recently mwezi ogwo ogwedde. Yagamba nti ffe abamu tujja kutuuka bwe tuli batutuuse mu nsi eyo ensuubize nga tetukyasobola yadde kweyagala mu budde bwa kiro n'abagaliwo baffe, nga tetukyasobola yadde nakwebaka ng'omuntu yeebakira sayidi emu, ng'omuntu oyo takyasobola olumu nakutuula nga buli lwatuula ensigo zimuluma emigongo gimuluma olw'ebikolobero ebituusiddwa ku bannayuganda naye nga bibatuusiddwa ku ba security operatives. But for them they are happy and proud of the good work they are doing. Kaba kaseera kannaku wamma wuliriza ne bino njagala obiwulire.
waliwo omuntu omu abera mu regime kuba si buli gwe bakozesa nti alowooza nga bo najja nantuukirira nantegeeza ekibi nnyo ne bano abasajja ebintu bye bakola byonna oyo mukazi baamukuba on kamera era ne bakyelingira ebifaananyi ebimu ng'omuntu ayambadde yunifoomu y'amagye ng'ali mu kutokyalinga marinos nga mulinnya embulago bwati era nkakasa with time bijja kuvaayo mpola mujja kulaba how evil, mujja kulaba how much of a devil this old man is. Omutonzi waffe oyo ye nno yasalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba Marinos yatulugunyizibwa ekisusse ennyo nnyini ddala yakubwa n'asambibwa oli n'atuuka omulinnya engatto wano ne babaako byo projects bye bamufumita mu bukyala eno wansi ano ne bamukozesa mu maaso eno n'emabega kwegamba buli kika kyonna ekyessittaza baakikola ku mukyala Marinos. Ekyennaku ennyo omu ku abo abali mu security yatuukiridde Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba whatever they did onto this lady was filmed. Naye ekintu kino nga bw'abagambye nti one time guys you will pay for it. Kankuwe video eno owulirize obubaka bwa Kyagulanyi. Abantu nga Kalyowa waliwo omuvubuka bamuyita Alex Kalyowa Kaywa bamukwata the same people ne bamusodomaiza nga CMI ne bamulira ebisiyaga n'avaayo n'akyogera era ne bafuba okumuta n'adduka n'agenda e Nairobi abantu abamu ne bamuyamba bannayuganda n'asobola okumalako n'addukira e Canada. So Marinos naye yali plan. Waliwo omukwano gwaffe omu bwe bakuba amasasi mu kamwa simanyi oba waali wano Luzige Masudi bamukuba amasasi mu kamwa ne mu mugongo ne Katonda w'amaanyi Luzige Masudi n'asavaivinga naye era yaliwo denja emu ne Marinos. So Marinos ne Luzige ne bagenda nabe Nairobi ne kubanga kye baali babakozeeko kyali so evil nga baba evidence implicating abana abasajja ne Nairobi baba following amumanyi nti nakuli Marinos ono bamuddusaako ne bamutwala e Nairobi. Kyagulanyi agamba nti ng'oli bwe bamutwala e Canada nono ye yali plan esobola okuba nga oba oli awo bamutolosa atwalibwe e Canada afuneeyo obubudamu kubanga baali bamunoonya baali tebaleseeyo. The same story that happened ne kuona owookubiri. Gwe ng'ovaayo ng'ogamba nti agondi yasizza abaana baffe nti gundi benoonyeza byabwe. This is what they are doing. Babikola ku bannansi Munnayuganda. Omwana w'okukyala ewammwe gy'ova nga yayita mu mbeera efaanana bw'eti. Olunaku lw'olikkiriza nga kikyadde mu famire yo oba oliawo olw'oyinza okumanya nti ebintu bino ebikolwa ebyeffutwa ebikolebwa ku bannansi si birungi yadde akamu n'akeddagala. Wuliriza. ojja kusanga nti bassemu naffe leero neno basanga ku TV ku radio bataddeko ba propagandist baga Bobi Wine atisa abaana babanne bakwata omuntu ne bamusiba Bobi Wine asibisa abaana babanne bakuba essasi ne bamutta nga bakozesa mundu ya gavumenti namuseba mulaba bakikoze on camera Bobi Wine atisa abaana babanne kati bakwata Marinos ne bamutwala ku CMI amagye g'eggwanga the national military ne bamukolako all the things they did to her. Naye mwalaba omusajja yaliyogera amagye Felix Kulayije najja ng'omusanga ayagala kuteeka kuffe. Guludde n'oyo wasinga byonna alaba ebiri ewala abatukwatireko basajja mmwe abakoleko. Mbateeredde wano tusinkane nga Mukama akkiriza mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Nze Deni Beyond the Newsroom. Subscribe, like, and sharing. Tuteekane mu comment section ky'olowooza.
The Newsroom, where untold story is revealed.